naye kitalo nnyo ekya kyamaani waffe kitalo ddala kozi nziramu abasanyusa olw'enfaayi. Omukulu ekirungi afudde tabadde wakusondera wakuziika lwakuna, abantu bali wano balya banywa, naye ekirala nti kituufu afudde era musanyuse, naye ebintu bino byonna bye mulaba byonna tubitunda mu abaseka, mujje mubigule. Mujje mubigule. Ttaka eka ziri 4,000. Ebintu by'omugenzi tubitunda, tuguza abo basanyuse ng'afudde. Eka ziri 4,000, buli eka ya bukadde 4 banaye. Kati mulenzi gwe yabadde awoza simanya Aleese eka 4,000. Mukulu ssebo taata we bamuziise ku eka mmeka, ye atudde ku eka zimeka. Kati Kalangwa omwana yavuddeyo n'agamba neyetunuza mu kamera n'agamba kakati mwe ababadde bagamba mbu simanya yafudde, Kalangwa yafudde, kale mujje mulabe ku lumbe olutaliiko kusonda. Tukulinze ne ku lulwo munnaye tulabe oba nalwo terubeereko kusonda. Okuleka ng'olina kye bayita obukakafu obwenkomeredde nti ezo eka z'ettaka ze weepankapanka nazo za kitaawo mwenye. Naye nkukakasa nti kitaawo yadde yabadde alina eka z'ettaka 10,000 we baamuziise tewawera yadde half quarter. Ati baakola entegeka, tebaakola ntegeka ya kuziyiza kufa. They are stupid, they are bogus, they are idiots. I'm telling you. Abaana tebayiga. Tetwandi Bayibuli yandibadde ina weegambira nti omwana taanenyezebwe misango gya kitaawe ne taata taanenyezebwe misango gy'abaana be. Weewaawo ate nga kikukakatako ng'omuzadde okukuza abaana mu mpisa ne kyetwandiyise n'obuntubulamu. Kati Kalangwa ebyo byonna ebyakoleddwa kkiriza oba ogaane ku 9 oba tugambe nti no abantu 95 ku 100 basanyuse nga Kalangwa afudde. Kati Kalangwa yafudde, what legacy mu abaana gye muyinza okwenyumirizaamu? Can you go in the public n'ogamba nze mutabani wa Kalangwa, abantu ne bakuwerukame ne bagamba nti tuula wali, era oba otuuka butuusi ne bagamba wuuyo omwana w'omutemu. Ebyobugagga bya kitaabwe byakuŋŋaanyiriza emyaka gyonna gy'abaddewo obulamu bwe. Nkukakasa kiyinza okubatwalira emyaka 3 ku 5 ng'ebyobugagga ebyo bitandise okuddayo nga bisaanyeewo. Kuba kati omwana oyo yagambye nti alina eka 10,000 amanyi value y'ettaka. Nze ndi activist naye ate Giovanni sijja genda muyamba, munansonyiwa. Manyi nsonga lwaki? Tosobola kuŋŋamba nti omaze emyaka 2 mu Canada ng'oli ku street. Ntabadde ku street. Ng'ali luddawa? Mu shelter. Yavaayo. Ati kakati yagamba ali mugundi. Kati kikyakolaawo ku street bwe bamusanze. Naye Giovanni yayagadde okusiiga ekifaananyi nti Canada mbi nnyo, nti yalemererwa n'okufuna w'abeera neyeesanga ng'ali ku street. That is not what Canada is, you guys. Njagala balaga nti omusajja oyo ekifaananyi kye yasiize Canada, that's not what Canada is. That's not what Canada is. Not becoming judgmental, right? I'm not judging him. Olaba $5 ziri sente meka? Milioni meka? Milioni 1.315. Kakati njagala kubuuza, bannayuganda bameka nga okola omulimu e Uganda nga bakusasula milioni 1? Bannange, shelters zibeeramu kye bayita amateeka, rules and regulations. Waliwo shelters, kati nze nga gye natandikira mu shelter. Nga shelter bagamba tolina kukozesa biragalalagala. Naye omuntu atayagala kufugibwa, atayagala muga nti emmere tugira ssaawa 6 bw'onojja ku 8 ejja kuba teriiwo, ojja kwesanga ng'asazeewo ga nti njagala emirembe gyange, niweesanga nga agenzeewa. Kati mulimu abantu newe twandibadde mu bulamu obwa bulijjo nga tetuli mu shelters nga ye tayagala muwa mateeka. Kituufu. Kakati nga tonnaba kujajinga nti Canada mbi, olina okusooka okutegeera kiki ekyaviirako munnaffe Giovanni okuba nti yasalawo okubeera awo waali. Nikesinga gude ku kakilipu kana aleme kulaba nti mmoja ajinga. Giovanni, yeah. I'm not judging you, yes, sir. But one thing I will say, man, just be serious.
You came here to get better life. You didn't come here to stay on the streets. Canada has never failed to look after an immigrant who is documented. The Answer Channel, a solution to every situation. Oli muna Uganda wangalira mu diaspora, America, Canada, Australia, UK oba Germany ng'okola emirimu ebiri ku esatu wabula nga tofuna kadde kawummula oba kwebaka naye nga tokyasobeddwa lwaki ssente z'olina ku akaunti yo tezeeyongerako toli wekka bangi kufe twaveeka n'ebirooto eby'amaanyi wabula oluvannyuma ne twesanga tukolerera kusasula bills zokka tusuba okubeerako ne famire zaffe era nga tuwulira tetulina kye tuyinza kukola kukyusa mbeera eno wabula singa nkugamba nti waliwo enkola esinga eya franchise digital business ebaddewo okumala emyaka 5 mugumu mu nsi yonna esobola okuyamba okukolera ewantu wonna kasita obeera ne laptop oba essimu ssaako ne wifi nga okola n'omulimu gwo ate ekirungi nga teweetaaga bukugu bwonna wa tekinologiya ng'ezimbiddwa okuyamba abajja ku kyeyonga ffe okwekolera ensimbi esasula obudde bwo wamu n'ebyo by'osobwa tukutendeka ne tukuwabula ne ku buli mutendera ng'oyambibwako abantu ab'enjawulo abategeera gy'ova tetusuubiza mpewo wabula yeno sisitimu gy'osobola okutandika okuyiga leero bw'oba okoye okukola essaawa ennyingi nga teri kuwummula nga te tulina kyolaga kizivaamu nyiga mu linka eyo wansi okumanya ebisingawo okuba ku ssimu ya Gerard Seguya oba gwe mumanyi nga KAKALAAMUDAANSWER ku +1647 821 8189 oba kyalina omutimbagano www.g-viepena.com. Okay, tukwanirizaako nnyo ku mukutu bagwetadde Answer Channel era gyosinzire okubate ng'otulaba akawungezi k'olunaku olw'amakya g'olunaku olw'etumbiro olunaku olwaleero mu nsi yonna musinzire okubate ng'otulaba nze KAKALAAMUDAANSWER lunaku lwa yose weekend by the way tubeera tuzze nate nga bulijjo okubate nga tuwayawayamuko ku nsonga ezibadde zigezezaako okukwata zitambula all over the week mu kusummarizinga ira mukwano gwange baadde baŋŋamba juzi ne baŋŋamba naye mukola ddi ebintu ndibe mubeera ku ndibe mubeera mukola ku YouTube mufuna ddi obudde ekituufu kyo kiri nti obudde bubufunika naddala ku nnaku olwa weekend weekend naffe tubeera off ate YouTube tobeerako lunaku lwonna misana paka kiro recordinga then n'ofuna obudde n'otematema no uploadinga n'okola n'ebirala nga birina okukwata nga bitambula so concern eyo njaga njizeemu ku side eno wese wekibeera nawe oba olina akakoko oyagala okutandikawo funa osobola okufuna obudde bw'osobola okukwata ng'oseetinga teweetaaga kulowooza nti ogenda beera ku kintu lunaku lulamba weera ne ku mulimu era tosuulayo tosiibayo okolako kyokozeeko then n'oddako ewaka n'olabako ku TV kati obudde bw'olabira mu TV baako productive thing kyokola oba kintu kiproductive kyotandikawo nga okiraba nga kiringa in the line of a passion but you know eventually nga kirina impact yekigatta ku community as I say now mwami Matovu weni naye wano eno tabanye wambega gwe tuli naye wiki ewedde twagenda okumaliriza nga story ekutta kati yali ya mukyala Anitamo era tetugimaliriza newankubadde neno wiki esigadde ekyalanda wiki twali tugikonyeko bukonyi nga yakatandika wiki ewedde ebyaggwa era nakati tujja kukwata yatukonako a little bit then tulina ensonga y'omwami gyesibuke waffe ebugerere ekayunga mwami Kalangwa ndowooza nagenda okuva ekayunga eyo okubeera nga siddayo nnyo mwami Kalangwa nsamulekayo nze samuleka nali nvuddeyo nga ndi nnyo mu Kampala naye erinnya ne lisoundinga nnyo nakola ne ku radio eyo ekayunga ewaffe bagita South FM nasimba amakanda naye nange nga ntya Katonda yadde nva bugerere naye okulaba ku mwami Kalangwa face to face omulaba nti bwati bwafaanana namulaba juzi wano Bobi Wine we yagenda ekayunga n'amusitula nze nali simanyi bwafaanana wali kayunga oba wali wano kale ntwagende face to face nali wano atwali wano ndowooza yatwali wano kitegeeza okumulabako mu maaso g'abantu yamutunda face to face kitegeeza nti nga bwendi naawe era ne social media naye no etebeera face to face
Owandigambe nti namulabira ku social media nga president ali Kayunga. Kale namulabira eyo naye era eyamutunda mu bantu mutegeera. Yandibadde afa n'okupanga abantu banoonya ekifaananyi kye nga Steve Jimmy nga tewali wasola gamba nti bwati bwafaanana. Naye principal bwe yagenda e Kayunga nitulaba omusajja oyo bwafaanana. So wiiki eno akoze amawulire mangi nnyo olw'okufa kwe, si kyekintu ekisanyukirwamu but yafudde naye alina abantu bakosezza obulumi bungi naddala waffe Kayunga. Abantu bangi badde bacomplaininga about him, abantu bangi badde boogera nga beebuuza ddi we tulikeera ku makya ne tubona omusajja ono. So nga nze munnakayunga ava lwetuzze Kayunga tulina mixed feeling. Abamu bayinza okuba bamufunyeemu but waliwo n'abakaalye olwakalanga. Kantandikirawo. Yes, sir. Mbabuuzako mwenna batulaba yonna gye musinza okutulabira. Thank you so much for your time. We appreciate you. We don't take your time, data and comments, likes, like forwards oba tuziyite shares for granted. Mwebali nnyo mwebalidda Mukama Katonda akibabalire. Naye Bayibuli etugamba mu sigenda quotinga. Bayibuli etugamba nti kyosiga kyokungula. Nja kugamba nti ebintu Kalangwa byabadde akola nga ye si bintu nti bibadde bigendererwa bye ye nga ye omuntu yekka. Amaanyi ge gabadde galina gye gava. President Museveni bwe yamala okukola pulaani ye ey'okweddiza Uganda, buli region alina omuntu gwe yagisindikamu okusobola okukola bye balina okukola, okuwamba, okusikiriza oba okuperereza oba okukaka omuntu okuwaayo ekintu kye. Mwe mulabye Kalangwa nti ye abadde ajjayo faces. Kino nkijja ku muganda we yagambye nti Kalangwa abadde alina principles bbiri ng'agamba NRM tesobya ne kyetwandiyise ekereziya oba obukatuliki nabo tebusobya. Eyo yebadde principle ya Kalangwa. Naye nga nze naawe ngoberera oba ngoberera omukutu gwa The Answer Channel ddala NRM tesobya. Ebintu bimeka NRM ng'ekibiina bye bituusiza ku bannayuganda omuli okubateeka ku mabanja nti kati buli munnayuganda wonna w'oli oba oyagala oba toyagala obanjibwa miliyoni ezitakka wansi wa 3 okusinziira ku ggwanga ebbanja lye lirina ku mutindo gw'ensi yenna oba ku mutendera gw'ensi yonna. Naye nga yakugamba nti Kalangwa abadde agamba nti NRM tesobya, kitegeeza nti ne bwebanga eri mu nsobi gwe gweri nayo mu kuvuganya gwali n'ensobi yo tesobya. Ekyo nno kiri mu kyetwandiyise mu kuvvoola ekisooka obwakatonda, kubanga mu bwakatonda tulowooza nti omuntu yekka atasobya yoyo omutuukirivu. Naye nga NRM si ntuukirivu. Njagala okuweereza obubaka buno eri abaana ba Kalangwa ne famire ya Kalangwa. Sente ne bwe ziba nga zijjudde ebisenge tezasobodde kutaasa nannyinizo. Amaanyi, emmundu, obuyinza, effujjo ne bwe libanga mubulirina mu bungi nnyo tebyasobodde kutaasa kitammwe muganda wammwe oba ow'oluganda lwammwe. Na bwe kityo kano njagala n'okasalemu bakasalemu bakabaweereze. Ensi temugiteekako maanyi baana mmwe. You are nothing. Mmwe mwazaalibwa buzaalibwa. Ne babakolerera, ne baba empoweringa, ne babalimba nti muli kino naye nga si kye muli. Buli muntu bw'ozaalibwa olina kwetakulira. Tetwande Bayibuli yandibadde ina weegambira nti omwana taanenyezebwe misango gya kitaawe ne taata taanenyezebwe misango gy'abaana be. Weewaawo ate nga kikukakatako ng'omuzadde okukuza abaana mu mpisa ne kyetwandiyise n'obuntu bulamu. Kati Kalangwa ebyo byonna ebyakoleddwa kkiriza oba ogaane ku 9 oba tugambe nti no abantu 9 ku 10 baasanyuse nga Kalangwa afudde. Nkubuulira mazima. Abantu 9 ku 10 baasanyuse nga Kalangwa afudde. I'm not here to celebrate his death, but I'm here to point out lessons for us
ab'amaanyi ab'obuyinza abalina emmundu abalina ssente okusobola okubaako bye tuyiga. Sobbi yafa nene Sobbi eyali agamba nti abantu badde tubatugumbula yalina abaamukaabira, yalina famire, yalina abaana, yalina omukyala, yalina abooluganda, naye nga community gye yaleetako amaziga nayo gyeri. Sobbi ayinza okuba nga alina omuntu gwe yabba n'amuzza nga bono gaa ku zero nga teyaddamu kuyimuka na kati. Oyo tusobola kumugamba nti Sobbi ayinza okumukuda like nga bono gaa ayinza okugamba nti omukubagiza oba omukungubagira. Bannange mukkirize mugaane. Waliwo abasajja be twandirowoozezza nti they are generals mu magye. Mbuuza gwe ali awo atulaba agoberera. Olwaleero omusajja gwe bayita Ivan Coletta yalwana wekansanga simanyi gy'asula. Ivan Coletta he's a Geno Ivan Coletta. Naye Geno alina emmotoka wabula atambula obulamu bwe wandiyise obwa bulijjo. Alabika akimanyi, yamanya nti nkubye emmundu Katonda nankuuma nenva mu masasi nempita mu bugigi bonna Katonda nyina mwebaza nga nsigadde seegulumiza. Naye ng'alina ne bajjeno oba ba Kano oba abali ku rank eya wansi nga baamusanga ne mu magye naye ng'empisa zaabwe tesireflectinga a true image of like an army officer. Kati njagala kubuuza mu abali mu comment section, Geno Ivan Coletta mulowooza ayinza okufa abantu ne bagenda ku social media ne bagamba nti n'abo nabo bafa? Nja kugamba nti nedda. He's a Geno naye talina bugombe, talina. Nze siwulirangayo muntu oba neiba we ng'agamba nti tulina wano Geno atufuukidde ekizibu. Ivan Coletta oba kitegeera mu NRM mulimu abasajja. Omanyi omusajja gwe bayita Kigongo Haji Kigongo ayinza okubeera, omanyi lwaki awangadde nnyo ku mbeera gy'alimu? si tata wa gundi ono yali yesimbe ku ye tata wa Nambi Nalukola ya yes. Naye alina n'abaana abalala, naye alina ebintu bye yayiga okuva lwe yakola ne Museveni. Yamanya nti ono ye mukama wange era alisigala mukama wange okutuusa oli awo lwalifa. Teyeemulisa ne bwe kituuka okubanga boonogamba nti alabise asigala mukakka mu ngeri emu oba endala, wadde nga wandiroozeza nti ye nga ye ne position ye yandibadde, kubanga ye vice chairman wa NRM tavaako tavuganyizibwa. Akakokka kandibadde kakuwa okumanya nti nno omusajja w'amaanyi. Yandibadde alina emmotoka ezimukulembera ngezi ng'alina zimuvako emabega ngezi. Naye olaba Mathias Mpuuga bamujja ku bwa lead of opposition ate ne bamwongera ne security. Mulowooza lwaki? Bannange Bayibuli egamba nti oyo yenna eyeegulumiriza oba eyeegulumiza bali mu kkakkanya, so ng'ate oyo gwe bakkakkanyiza aligulumizibwa. Abaana bali mu makomera bakirewo kivumbi naye mbakakasa bano abasajja babateekayo nga baloga nti babateeka mu mbeera ey'okubakkakkanya, naye ebweru eno gye batali they are heroes. Ekyo kimanyi? Kati Kalangwa abantu abayinza okugamba nti nno basanyufu ku lwa Kalangwa, one be bantu babadde avujjirira, kubanga n'omubi yenna abeerako abantu abamuwolereza nga baga nti abadde mulungi. Lwaki? Ke babeere bano abatunyigiriza. Omusajja asobola okugenda n'akwata miliyoni 100 nga bamuguze, ku miliyoni 100 n'akwatako miliyoni 30 n'azikomyawo eno mu bantu. Abantu abo abanaaba bafunye miliyoni eza 30 nga ye abaliddeko ensanvu oba 10, tosobola kubagamba nti omuntu ono yabawa ku kasente kali oba badajja abavujjirira nti mubi. Kyobula nti Abaganda baleeta olugero olugamba nti sajja bbi tiribulwako kalungi kaalyo. Kati Kalangwa omwana yavuddeyo n'agamba, neyetunuza mu kamera n'agamba, kakati mwe ababadde bagamba mbu simanya yafudde, Kalangwa yafudde, kale mujje mulabe ku lumbe olutaliiko kusonda.
tukulinze ne kululwo munnaye tulabe obana lote lubereko kusonda kati olwakitawo terubaddeko kusonda naye olulwo lunabeerako kusonda oba terubereko kusonda ati bakola entegeka tebakola ntegeka yakuziyiza kufa. They are stupid, they are bogus, they are idiots. I'm telling you. Abaana tebayiga banange waliwo abasajja abazze nga bafa nabeera wano nasomera wano ali wano yazzeeyo buzzi omwana waabwe tewamula omwana wa Kalangwa waliwo asomera wano era bamulinze paka we yatuuse ezo zonna ssente and that is bogusness. I'm telling you omuntu antegeera era mpuliriza ategeera kyenjogera that is bogusness. Kino nkikugamba Kalangwa omwana yagambye taata alina eka z'ettaka 10,000 teyatugambye nti no taata alina eka z'ettaka 10,000 ze yagula ng'abantu be yazigulako bonna basanyufu. Possession of property doesn't matter, but how you acquired those properties. Okubeera n'ebyobugagga si kyekikulu naye engeri gye wafunamu ebyobugagga obwo kyekisinga obukulu. Waliwo abantu nga batudde ku musaayi gw'abannaabwe, waliwo abantu nga batudde ku bulyazamaanya nga bali mu bugagga naye ng'obugagga bwe balimu waliwo abalala be basibira ebweru. That property, that wealth bye bibonyaabonya abantu abamu mu nsi n'omulaba ng'atambula alinga akawuguugu. Kati Kalangwa yafudde. What legacy mu abaana gye muyinza okwenyumirizaamu? Can you go in the public n'ogamba nze mutabani wa Kalangwa abantu ne bakuwelukame ne bagamba nti tuula wali era oba otuuka butuusi ne bagamba wuuyo omwana w'omutemu. Gwolowooza nti nno Kalangwa oba abaana ba Kalangwa tebakimanyi nti nno waliwo abantu abaafa because of the actions of their father? Naye tebakimanyi. Alabika okuba zino zigundi zaabwe geemu ze yali akola bano abaana bo balabanga ssente. That's how they are very arrogant. Kati nze kankubulire arrogance breeds hatred and breeds kitwandise buli wobeera n'amawaggali ago Katonda okuleka ng'otuula naye ne muteesaamu. Babadde bakula bakeera ku makya balaba amata nga babaleetedde amata abakozi babakolerera babavuga abatwala ku ssomero. Kirungi sente weeziri naye sente zezaasobodde kuyamba taata wammwe kuwona. Kati kuba akafaananyi Kalangwa n'obugagga bwabaddeko ku eka z'ettaka 10,000 tabaddeeko na medical facility. Ne sente omwana zagambye ziri. Wulira ku eka z'ettaka 10,000 njagala kulaga kibayita common sense. Tabaddeeko na magezi gamugamba nti yeetaagako just 1 acre ateekeko eddwaliro nti singa ye famire ye oba abakozi be oba abantu b'omu kitundu kye bagamba nti NRM tesobya bafuna obuzibu bwonna teyeetaaga kuvuga mayiro 50-100 kutuuka nakasero okulaba nti bagezaako okuzzaawo obulamu bwe. Abagezi awo we basooka okufikisinga. Jo twabadde mu train TTC omusajja n'agwa ensimbu twakirealize nze luvannyuma nagenza okulanga kagaali kakuliko I am epilepsy. I have epilepsy. In case it happens, do this and this. Twade tugenda nadengenda Kennedy. Kati nga twakava ku stop nga tudako Dubai. Kati you know nga tulina buli muntu alina okukola kyasobola okukola ki okukola. Kati na realize nze luvannyuma nnyo nti ku kagaali ka kuliko ki ekigambo ngamba gayi gwe nade naye soma waawo. Naye nalabye obuyambi obwabadde mu TTC gogimanyi benjogera nabo abambayinza okuba tebagimanyi. Train yayimiridde ku Dubai ne tulinde dakiika 5 mu dakiika ezi nga ambulance emaze okutuuka ekyomukisa omulungi ambulance we yatuukidde mu dakiika 5 ambulance we yatuukidde ng'ate naye oyinza oga nti azze engulu tetwamukubye ekintu kyonna just kumuteka mu relaxing position yabadde efunyiza amagulu omanyi bagera ne banyigira emikono nagenza okulanga ebyeru bidda ku ngulu bwe biti. I was with him. Tebabakuba CPR kubanga you just need to lay him like prostrate
oba prostrate n'abeera nga alina asobola addabuzi yekkengulu kati njagala kulaga emergency nti mu bwangu obw'ekitalo mu ddakiika okimanyi nti no train kigitwalira dakiika emu okuva ku gundi emu nga bonogaa ku point emu kugenda ku point endala in 5 minutes zetwayimiriddeko awo nga fire brigade eze nga ambulance eze and the guy was attended to oba kitegeera naye Kalangwa bakugamba nti bakubidde ambulance yonna gye yabadde nejja bwe yatuuse ne bamuteekamu omusajja n'avuga ambulance nga tegenda oba kitegeera ne bakubira ambulance endala look at all that time nempulirayo ne kyenawulidde simanyi butuufu bwakyo nti oba balina gwe bakubidde oba jeno nabagamba mbaweereza helikopita kati gwangoberera ndaba atalina busobozi kuba nti balina gwe bagenda okukubira bagaye nti mbaweereze helikopita weebuuze gwe oyimiridde wa singa oba ofunye obuzibu nga weetaaga okubeera evacuated from wherever you are kulisiba ly'omu nsi yali mu byalo eri ewaabwe n'afuna obuzibu bamuweereza helikopita okumu airliftinga okuva gye yali paka okufuna medication kati gwe weebuuze gwe atalina busobozi kubanga basobola okubira helikopita eggwanga lyosobola kuliganyulwamu otya byebyo Robert Kyagulanyi Ssentamu president wa national platform omwagala w'abangi byabagamba nti kinyiga naawe bwe tutabitereeza ffenna tugenda kubeera mu katukeekamu kati bw'otunuulira zino emmome Kalangwa ze yalese emabega ebyobugagga bya kitaabwe byakuŋŋaanyiriza emyaka gyonna gy'abaddewo obulamu bwe nkukakasa kiyinza okubatwalira emyaka 3 ku 5 ng'ebyobugagga ebyo bitandise okuddayo nga bisaanyeewo kuba kati omwana oyo yagambye nti alina eka 10 amanyi value y'ettaka tamanyi value y'ettaka omuntu amanyi value y'ettaka ye yatuma Kalangwa era Kalangwa ettaka lyabadde agula mujja kulowooza nti libadde lirye kati ng'afudde omugenda okumanya nti libadde lirye adde mu kagaali kali kyali atunda amata bakugambe nti wagambye eka mmeka ayinako eka 10 ekinene ennyo bwe tekawaaga ate bibafiirira munaye tebaziika kino kikugambye ettaka lya Kalangwa z'owulira mbu eka 10 oyinza okwesanga nga ezize zaalinako ng'ezize bw'abanga alinako ezize ng'omuntu ayinza okuba nga alinako eka nga 10 mark my words era ojja kuwulira lwakuba nti nno bannayuganda beerabira mangu gwekimanyi nti nno ono omuvubuka eyatta abaana bamwerabidde okero okimanyi nti bamuvuddeko dda okimanyi nti nno Haji Mwizera gwe bagamba nti nno yalinnya kaddeeka n'alya muwala we bamwerabira dda anti kati yavaayo naye nga byakomawa yayamba sati yaye ne ali mu nebiggwa kyekyo kyekugamba nti mwe twerabira mangu oyo omwana okera agenda kubeera mu kkomera amala emyaka n'emyaka paka lwalifa Mukama Katonda nga akkiriza nga tebamusse ayinza okudda mu kkooti n'akola pialese asuddemu ogusatu gweni alemu tebamugamba bamusojja bakugamba mu mateeka alina okukola apiiru oba ayagala oba tayagala tebamala gattawwe batyo omuntu kati okukola apiiru ate nakyo kitwala obudde ne baba tayagala kukola apiiru etteeka ligamba gavumenti esobola omukolera apiiru ebintu by'amateeka byewuunyisa ate bya kisiru sometime kati gwe mutabani wa Kalangwa okuleka ng'oyina kye bayita obukakafu obwenkomeredde nti ezo eka z'ettaka ze weepankapanka nazo za kitaawo mwenye naye nkukakasa nti kitaawo yadde yabadde alina eka z'ettaka 10 we baamuziise tewawera yadde half quarter nete wali okubaana begwalabyemu kalinamu ko kamulungufu muko bonna sibamanyi naye njagala kwogerako babadde abavuddeyo bennalabye bombi zonna mmome kuba nalabyeko omuwala ng'agamba mujje mumulye kakati mmwe bulijjo bwe mutta mubalya abo abantu b'ekayunga be bagamba nti Kalangwa bagamba nti ye yavaako okufa kwa Fefe Kaserubogo eyali mu NUP era ngambye nti bagamba kati mbuuza bwe baba bagamba nti nno Kalangwa yavirako okufa kwa Fefe Kaserubogo bwe mwamala okumutta ne mugenda ne mumulya allegations bwe mwamala okumutta nga bwe bagamba nti taata we ye yamutta bwe mwamala okumutta ne mugenda ne mumulya omuntu talina nakuziikibwa kati ate nendaba Franka Gashumba
Frank Gashumba is another bogus so-called motivational speaker. That guy is not a motivational speaker. He is an opportunist. And he is dangerous. Frank Gashumba can lead a country into a genocide. I can assure you. Slowly by slowly. Gashumba. Bienawulidde ayogerere ewa Kalangwa. Bikulaga ekifaananyi kya Jeno Muhoozi byagoba. Kalangwa si Muganda. Munyarwanda. Munnayuganda. Si Munnayuganda, Munyarwanda. Tewaliwo bijja bya kitaawo yadde bajja. Tewali era abaliwo bayinza okuba nga baana be oba bantu be. Nakugambye Kalangwa byabadde akola. Abadde mu Western Munyankole bandi mututte ewaabwe. Mukulu taata kino kikugamba. Singa byabadde akola abikolanga ye ng'omuntu. Yandibadde tagamba nti NRM tesobya. Abikola olw'ensonga nti emabega waalinayo amusindiikiriza. Kalangwa nga obwa Kalangwa. Gwe weebuuza abadde alina mulimo ki omulala mwajja ssente z'abadde asaasaanya. Bonna bolaba abakaaba nga si baluganda bakalangwa bakaba lwa nsonga nti taapu eggaddewo tebakyasobola kulembeka kunywa tebakaba lwakuba nti nno omutima gwe gubadde mulungi nnyo. Okitegeera nze Kalangwa sijja mugamba bigambo birungi, nja mugamba ekintu kimu, ebikolebwa ku nsi bye ebikuwa gy'olaga. Ogamba Kalangwa baba badde kati ngamba Kalangwa nga ye kuba kati he is helpless. Andaba wano wamma bye wakola ku nsi ogamba baana be ye Kalangwa gwe ngamba abaana ngenda ba message yaabwe bye wakola ku nsi bwe bibanga byali birungi ku mutima gwo bikugulirewo eggulu, bwe bibanga tebyali birungi ku nsi nga bw'ogamba nti NRM tesobya, ebyo ebyakolebwa oba bye wakola bikutemere ekkubo erikutuusa gy'oteekeddwa okubeera. Kati eri abawala n'abalenzi kyongamba nti abo abaana bali presenting all the gender, omuwala n'omulenzi. Kati mulenzi gwe yabadde awoza simanya Aleese eka 14. Mukulu ssebo taata we bamuziise ku eka mmeka, ye atudde ku eka zimeka. Bw'oba okimanyi nti nno bamutaliddeko busalizi ka portion nga tosobola yadde nga bono gamba nti eddaalo mwe baziise Kalangwa olaba wano waliwo mita emu okudda eri, kati ne wano okuva wano okudda eno waliwo mita emu. Ziba mita 2 gyokozoka aziringa mita nga mita 2 n'ekitundu. Obunene bw'entaana mwe bamuziise teyenkanawo wano nga nkoze bweti emikono gyange. Kati bwe kiba nti ekyo tekisobola kukulaga nti ensi togiteekako maanyi, mukulu naawe tomanyi, you don't know your calendar. Tokimanyi nti oba ogenda kuddirira kitaatawo in the next week, month, year. Tomanya ayinza n'okuba nga tannaba kuggwerayo bulungi ekyamuse naawe ne kikunona, kubanga bagamba ekiri atabaala. Kaali bagamba Kalangwa yagenze okufa ng'ava kusisinkana Genosale. Tadava kusisinkana Genosale. Golooza tewaliwo bajjeno abafudde nga tewaliwo yadde omunwe gw'essasi ogubakubiddwa. Tewaliwo bajjeno abafudde nga basobola okusimatuka amasasi naye ne bafanga bonogamba ne bafa as an ordinary person gwe bakubya akatayimbwa. Kazini omujjukira tebamukuba katayimbwa, yene yamukuba akatayimbwa mu ngeri yonna gye bamukubamu akatayimbwa. Waliwo omulala jeni waffe gwe tulowooza nti ye yafa nga bonogamba nti a natural death, Jeno Tumwine. Jeno Tumwine teyafa accident. Tumwine teyafa gamba nti noba bamukubye essasi, but he died. Don't you pick a leaf? Do you have any guarantee ku bulamu gwe mulenzi gwe oba omuwala yabadde agamba mujje mumulye? Do you have guarantee? Do you know what is happening in your life next day or week or month? Mukakkane ensi temugiteekako maanyi. Ekirala tosobola ne bw'obanga muyina eka 14. Bwe muba mutambula okgenda mu Kampala temutambulira ku eka 14 zokka, muyina we muyita mu ttaka ly'abantu abalala abawaayo amakubo.
N'olw'ensonga eyo ensi temugiteekako maanyi. Mu kaseera kano mmwe mwandibadde mukola kye bayita damage control. Tamale mirundi bwe yafa, tamale mirundi yakolokota nnyo Obwakabaka bwa Buganda ate nga bwamulera. Tamale mirundi bwe yafa, famire ye yamanya nti yadde afudde Buganda bw'oba ogisobezza n'omufu basigala bamuwalana. Omwami Sali n'avaayo n'agamba nti ku lwa muto wange ate mutabani wange mutusonyiwe. Wadde nga ye yaleka ataddewo olukonko wakati we n'Obwakabaka bwa Buganda. Gwe weebuuze Obwakabaka bwa Buganda bwali bulina kufuna ki mutamale mirundi? Gw'olowooza nti Obwakabaka bwa Buganda bwafuna ki mu kufa kwa Tamale mirundi? Gw'olowooza lwaki Sali eyali taata oba yasikira taata wa Tamale mirundi yagamba nti kaŋŋende netonde ku lwa muto wange era mutabani wange ku lw'ebyo bye yayogera ku Bwakabaka bwa Buganda? Mengo yali efunamu ki? But why did he do it? Mwe abaana ba Kalangwa, kitammwe alangwa ebyo bye yakola ku nsi. Tewali kirala n'ekimu bye yakola ku nsi. Legacy ya kitammwe, the best way gye mwandibadde musobola okugi upholdingamu kwe kuteekawo kye twandiyise obuzaŋŋanda ne mubeera baamuzaŋŋanda. No matter endowooza yaabwe depictingira ddala ekifaananyi kye twandiyise ekya omanyi saagala kusoundinga nga munnamawanga naye eggwanga eri Abannalwanda. Katikkiro yatugamba tebabeera Banyalwanda, babeera Bannalwanda kubanga bava Lwanda. Eggwanga eri Abannalwanda balina kye bayita ekiruyi, most especially ku ggwanga eri Abaganda. Naye ng'ate tekyetaagisa, tebasobola. Kino si kyonda, lirina ebintu bingi nnyo amawanga amalala bye ligayigirako. Ate Katonda bw'atyo bwe yakikola. Abaganda banaye mubagyeeko amaanyi. Temubateekako maanyi. Temulisobola. Katonda yakikola nti Buganda erina kubeera mu Central Uganda. Katonda yakikola nti eggwanga Uganda lijja kuva mu nukuta ezikola Buganda. There is no question about that. Waliwo wano akantu ke bakola wano eno AI egatta ensi zonna. Yes. Kati ng'egamba katugambe ekigambo good night. Mu Canada tukiyita good night, mu UK good night, mu America good night, then mu nsi endala bula ne bagenda nga bakyusa. Ne batuuka mu Kenya ne boogera Oluswayiri, ne batuuka mu Tanzania ne boogera Oluswayiri lwabwe, ne batuuka mu Uganda ne boogera Oluganda. Nenga nnimi nnyingi nnyo ne Northern gyeri, ate Northern yali alina olukusa olututwala twogera oludokolo kuba baafutufugira ddala ebbanga. Kati kakubulire kyasigala ki amaanyi ago Museveni yennyini agakulembera era n'agateekamu ne kitwandiyisa amafuta okwagala okusiimula Buganda ku maapu ya Uganda, naye ekyo tekirisoboka. Ekyokubiri kyenjagala bagamba mmwe naddala be babbyeko ettaka lyammwe, ababba ettaka lyammwe tebalina gye bagenda kulitwala. Ettaka lye babba tebagenda diteeka mu buveera nti bagenda kgenda nalyo, lijja kusigalawo awo. Abaana baabwe abalisikira ekiseera kijja kutuuka tubabuuze mwalifuna mutya, mwe mukuume ebikwata ku ttaka lyammwe. Ekiseera kijja kutuuka buli muntu yeddiza ebibye. Kalangwa alangwa ebikolwa ebirungi oba ebibi bye yaleka akoze ku nsi. Akasembayo ku Kalangwa. Na ompereko n'abantu banga Abanyala banga beekayunga n'ababeere waffe Kayunga obubaka. Amagezi genjagala okuwa most especially Ekereziya Katolika. Kereziya Katolika Nazzikuno yayimirirangawo ng'ekibi ekiyita kibi, ng'eyimirirawo ku buyambi ne bwe bandibadde butono butya nga tebalya ssente ya kibi. Njagala okubasaba Kereziya Katolika, omuntu ne bw'aba nga abawadde ssente musigale ng'ekibi kibi, ng'ekirungi kirungi. Eri abantu be Bugerere, Kayunga abakoseddwa, olowooza Kayunga yokka oba Bugerere yokka, naye Mubende n'Ejjinja ku lw'Abanyala. Nze mmanyi nti ku mitima gyammwe muli basanyufu Abanyala. Nze mmanyi ku mitima gyammwe muli basanyufu. Ate n'ekirala waliwo n'abantu abakyayisa ebibiina. Kati
waliwo abaali bakyaye NRM olw'omuntu ogwo oyaga nti NRM tesobya nga bano givamu bagivuddemu ne bawagira n'ebirala gwe wali olowooza nti no gundi nakwedde asobola okuwangula Kayunga nawangula muwala wa Kalangwa ekyo kye bayita amaanyi g'abantu abanyala musigale nga mwekkiririzaamu bye mukkiririzaamu bwe muyimirirako kino nkibagamba ate kigamba bannayuganda bonna omuntu omu agenda najja n'emmundu n'ayagala okubalaga nti nno ye kabaka wammwe naye mbakakasa omuntu oyo nga nemuvumbagira ayinza n'okunoonya twiga n'emubula emmundu ekukanga olw'okuba nti nno erimu amasasi ate kuli wala. But you just need to prepare your minds strategically. Mwebuuze nti we are now under the gun rule. How do we get out of the gun rule? Buli muntu abere strategic mu bwongo bwe agambe nti enough is enough akaseera bwe katuuka owe mundu asobola okukwegattako. Tubirabyeko Zimbabwe, tubirabyeko Tunisia, tubirabyeko mu nsinga Burkina Faso. Emundu nedde bali abantu ne batwala center stage. So abantu be Kayunga nze ndi sure muli basanyufu abanyigiriziddwa lwa Kalangwa oba oli abadde mulogo kati bwana avaayo mulogo naganze naloga Kalangwa yegenda okwera breakthrough ye ate nga kisoboka naye fetugamba nti omwoyo gw'omugenzi Mukama akole ki kikomyawo agulamuze kisa kakati genda soka nkumuze ku katono ngenda kuzo mwezi asatu ye weekend ejja abantu abali wano mu Toronto abali mu Canada tuina ye eryato erya mulongo nakato ategese eryato sama kick off so nga asatu bifana ebyola bebyo bwana kaye ne mulongo sakone n'abategesi babadde bagezaako kubatenga bali mu ki bagenze yoko kulambulanga birigendo okubeera so ngenda kuzomweza 30 nga bulijjo cause it's some of the things tugeza kukwata tukola every single year so tutekateko okubajukizaako kubagamba nti don't forget tukwatagane tusinkaneyo ni Saturday ejja $10 ziri 10 bobanga osasudde alebadi $8 yeah so nga ye weekend ya Saturday ja katukwataganire yawo tulabegeza olyato nolitwa lya Aleese ne bannaye banga sawe moba paka sanga musanvu tukola sente Canada ne tuziryako ddi tuzirya okimanyi no weza sente Kampala oweza $5 oweza $10 $10 $2 meka nga gwe tosobola kwetega mu $10 bagayi nammwe mwebereremu relaxinga omeyo nina omuntu gwe nafunira ku lyato eryo eryato linasooka okugendako 2024 ndowooza 2024 nina omukyala naye yamala nanfaako bantu omukyala oyo yali muganda wa ajatono wa chakula tamu Tiger College yali tajjangako mu bintu ebyo yajja kuwola olunaku ku lyato eryo ne musisinkana ne tukwatagana munange n'insurance yange yasooka kutuula ku nnyumba y'emmotoka okiraba naye ne musangawo so bane mugende ku lyato ku lw'omukaaga ngenda kusoma mwezi genda kwera 30 nze nasabye dda leave olwo lunaku sigenda kukola ngenda nange ku boat cruise ngende mbereko eyo mbere mu bupale bwange obumpi ebyana binkwatekwatemu amasaaja awo tulinayo ebyana sijja kwambala mpale nyimpi empewo oba nsonga za kuvadda okay kuba neegala tewaliyo mpewo naye nali sizambala empewo z'abanyala ensonga zo zitegeerekeka ensonga zo zitegeereka naye kati fe abasajja balina entumbwe ebyo biboxo biraba zeze mpale izo ngatto zayingiddewo dda esebo oli musajja w'amaanyi sebo naye Amazon yange nno bagiggalawo nakola transaction yali nene ne bagiggalawo tefaayo yamba ndabika ntandise okulya mu nsi olukwe yes kale nolwensonga bane ku Saturday basimbula ssaawa emu
okusimbula kwa saawa emu address sigirina bulungi nnyo naye nga mujja gifuna ku gundi Kalangwa ogenda kateeka waawo address ogenda kuba gifuna $8 ale kick off batugambye ale bad then $10 ate nno nga kuliko n'ekimere n'olw'ensonga eyo omulongo address eri 176 Charlie Street Toronto 176 Charlie Street mumanyi abaaliko last year era bwe budde bwe mumu mukeere sobola okuba nga tugenda tulye tunywe tunyumirwe banaye let's relax let's stress off tujeko stress ngenda kusomeza 30 ku the first yacht summer kick off nalabye omukulu abera Kalangwa asi Kalangwa Karuhanga be bamu ku bategesi ba yacht eyo tujja kubeerayo tusobole okuba nga ate ekintu tumalirize ne gundi eno y'omwana ono omuvubuka waffe ali wano nyina ebintu bisatu byenjagala njogereko briefly omuvubuka ngenda musembyayo naye kyolinze nade mbiwandise ne wano tubaleke ojja bayisa bubiri kanjogereko obuntu bubiri sigenda bayisa bubiri njogerako obuntu bubiri akasooka okimanyi nti babadde basazizaamu namugongo nga bagamba nti Uganda wali Ebola kati okimanyi nti Ebola yavuddeyo Uganda oluvannyuma lw'okuba nti no abazungu baganya tuwa sente tetulina Ebola naye bannayuganda Museveni obufere bwaliko mu kubba sente z'abazungu ennaku zino luli byalinga mu USAID nga kati mu kaseera ako bagamba bugambi nti miliyoni za $20 zigenze kakati manyi kye bakola bagala kuweereza bikola ddagala basawo biki bagamba mutuweereze sente abazungu bagamba fe tubaweereza logistics kakati nalabe minisita wa permanent secretary wa Ministry of Health ngagamba we want to see accountability. Who are you to ask for accountability? Gwe twine gwe gosaba Diana twine gosaba accountability ngamaba ne sente za COVID gosaba accountability kati mbu Ebola Uganda taliyo mulekeraawo okwesooka ng'endwadde z'abakongo ne muggalawo simanya namugongo tagenda kubeerayo kakati mukomewo mugambe nti namugongo gyeri Ebola taliyo omanyi biringa enzige zagenda nezigenda swi nezigenda naye bwe zagenda neyali aziryamu naye ne bamugobawe swi mu parliament taliyo era kati bw'oyogera ku nzige omusajja gwe bayita Sempijja ayinza ogamba mwana wange tonzita n'aba Ebola namwe wemutwe bwe muli kyangu nnyo bwe mubanga muzudde Ebola nti waliyo cases ez'Ebola eziva e Congo musibe Congo border n'ebyobusubuzi bigenda mu maaso nga muwoza Ebola kabulangane mwetaaga mmwe mwennyini ne mufu Ebola omulala gwe njagala okwogerako katono si nnyo era nga njagala okulabula abo Museveni baakozesa okubaako ye byatuukako mmwe ne babasasulamu obusente ekyokuyiga ki mmwe kye mujja mu gundi ya Mongo gokimanyi tebagala kutta mutabani wa Mongo alina omuvubuka ali awo oba ali 20 oba 19 oba 21 I think ali ku university omuvubuka maama we abadde amuwadde obulamu obulungi kati ate bano abasajja bwe banga bagala okudisablinga oba okukripolinga they always press the buttons ezikunyiga bagala bannange embeegayiridde temutta mwana wa mukazi wadde nga mumunyigiri omanyi Amonge engeri gye bamutreatinzeemu naawe abadde amuwalana otuuka ekiseera n'ogamba kyo kikyo engeri gye bamuswazizaamu tolaba nti nno ffe tulabisa abaana ba Nuupu naye ate kati ate Amongo engeri gye bamulabisaamu eri ku sina international level eri beyond international level oba eri gwe banatera kujja yanda pants ne bawe nedda banaye nedda omukazi Amonga akoledde Museveni bye batamukolerangako Museveni bwe yalinga ayagala okuyisaawo ekintu mu parliament ng'ateekeddwa okukwata essimu gwokimanyi nti nno mu kulonda Amongo Museveni yakwata essimu n'akubira omubaka ku mubaka ababaka ba NRM bonna ne ba independence n'aba opposition ng'abakubira nze kikofiira kati mbadde nsaba ku lwa NRM londa Amongo nga bagoba kadaaga Museveni naye Amongo akoze byakoze siri wa NRM Amongo mumuswazizza nnyo abadde abba ne Thomas Tayebwa nga tetunalabako bagenda wa Thomas Tayebwa oba mulowooza nti n'abanoonyereza batono nnyo Tayebwa lera abadde n'ono omusajja gwe bagenda oleeta nga bagenza okwewandiisa obosobosi kati ate n'obosobosi gwe baleeta mubbi w'amabaati abaleetebwa n'abavaawo be bamu
new wine in old bottles. Tewali kyanjawulo kigenda kubeerawo. Ne mutugamba musimanya bana ba PLU mbu gobana basoso ku denominating Amongo. Ne bagamba bagenda kulinda President Museveni gwana wandako eddusu gwe banaayogerako. Kyokka nga seke tuddemu eno weekend okulonda nga tebanalonda ate bagenda ewobosobosi ku Thanksgiving Kabanda n'agenda n'atwala akatwe mbwa jeno yangambye bwati ekitegeeza Muhoozi yalondera NRM abagenda okubeera mu nguni ya parliament agenda okulonda speaker ina kubeera Muhoozi bananga babaka ba NRM mwibeerere munammwe temulina kulagirirwa nga bwana buto njagala mugaana okulonda bannayo omusajja oyo bosobosi kuba naye mubbi mulonde mwiru wa NUP ne bwabanga tawangudde naye naafuna obululu 223 mwiru po mujja kuba muyina kibayita viga ne kyemwandise standi tekikwatagisa kubayo kulaga nti owagira mwiru gwe kikolere muli mutiikinge mwiru afuna obululu 2 mububo kigenda nakwongera raising value ya mmwe ababaka ba NRM ne bwe munagenda ngembwa ngente mbu babagoba bugobi ne mugenda londono nolonda mbatono tumuganye CDF yabalondera CDF yeyaja na bakampainingira mubeere munamwe amagezi aba NRM baswaziza Nyamongo kati bagala mutira mwana balimba nnyo sabo zembera ne sources nekati ngomwana bamutira kinawe kati wabo Kenya bamutira ki wabo Kenya bamutira ki Bukenya yali afunye postmortem wali olime yaliko mu majenno omwana kati wona oyachali mu university threat kyejali kutiso ono goloza nti Amongo sente zafunye wali owuliddeyo we bagamba nti Amongo yabba sente bweziti Amongo sente zabadde akolamu ebintu ebyo Museveni yabadde azimuwa Amongo abadde mukubi wa ddiiru nti Museveni bwe bamugamba kati Amongo ne Balamu bebamu era singa obala obugagga bwa Balamu myaka 10 okuva mu 2021 paka okutuka myaka 10 okuva mu 2016 bwe yatandika okubeera nga ali actively mu gundi za Museveni okutuusa olwaleero ojja kwesanga nga obugagga bwe bwekubisizaamu nnyo naye atya ddiiru kakalaamu akusuubula ne bagamba nti akututte ku mitwalo 5 neri nakutundayo $5,000,000 nakulyako $4,500,000 kati ya Amongo abadde mukutuzi wa ddiiru ng'ayogera ne Museveni n'amugamba nti kati eri mu opposition tulinayo Katuntu tulinayo n'endala Mafaabi tulinayo ne gundi ngenda kuba convincinga bwenti I need money kati ne bamuwa sente n'akuba enjawulo ye n'agula ebintu bye kati ate ebintu bye yagula nga Museveni yamuwa sente bibatandise okumuswaza nabyo ezo sente za Amongo sente ze mumuleke Amongo tabye nnyo kusinga Samu Kuteesa tusobola kwata Amongo nga tonna kwata ono mukazi gwe bayitani nabbanja lwakuba nti Amongo bami naye yeeraga nnyo bwe buzibu bwe Amongo mulekabulireyo kale tumugamba Amongo after all sina kye mufunamu abantu abali arrogant babadde arrogant sina kye naye bamuswaziza nnyo balimba ne baleeta n'eddogoli ye waliwo atalina ddogo State House tewaliyo ddogo ekibugamba ekyo kipya nnyo ne baleta n'eddogoli y'omukazi ne baliraga bifaananyi nalabye ne Andrew Mwenda ng'agamba nti bakutte audio ne bagikubira Museveni nga kadaaga yagenda omusawo omuganda ebyo byali bikadde namulabye ayogera wano anti naye nga byali bikadde kadaaga luli bamugiramu nasiye meeting gye eno meeting gye babaddemu ebyo abadde ayogera naye Andrew Mwenda naye obusajja bulitaga nabo kufanga Kalangwa bwe bumu ku businza okwonoonera ddala gundi za politics waffe nze n'omuvubuka waffe ono wawa omuvubuka kazi bamuyitaani Giovanni nalabye abantu bangi nnyo badde bantuukirira abamu bali ku TikTok abalala bali mu inbox nina wano gaye nze ndi activist kantandike bwe nti nze ndi activist nalabye MC Carol ng'agenza okuyamba Giovanni weebale nnyo nze ndi activist naye ate Giovanni sijja genda muyamba munansonyiwa manyi nsonga lwaki tosobola kunga nti omaze emyaka 2 mu Canada ng'oli ku street ntabadde ku street ng'ali luddawa mushelter yavaayo buvi anti kakati yagamba ali mugundi kati kikyakolaawo ku street bwe bamusanze omanyi ekifaananyi kyekiraga omanyi lwaki yatrendinze nnyo Munnauganda omanyi bannayuganda twamplifyinga nnyo tulinga Bangereza
ebitukwatako oba ebikwata ku muntu waffe tubiwa nnyo publicity. Okitegeera? Yes. Naye Jovan yayagadde okusiiga ekifaananyi nti Canada mbi nnyo, nti yalemererwa n'okufuna w'abeera neyeesanga ng'ali ku street. That is not what Canada is, you guys. Canada has nurtured all immigrants from all walks of life. Canada has welcomed the people from Southern Sudan, where there was. Canada has welcomed the people from Ukraine, from Uganda, from Nigeria, from all areas where you see instability, from Iran. Even before the war, Iran was so much onto the rights of, most especially the women. Canada welcomes more than 200 people every year. They have all the services. OW, Ontario Works. In every state in Canada, about to get city, muberamu services, social services. Omuntu kasito tuka wano and you declare yourself noga nti ndi munonyi wa bubudamu, ndi refugee. They are funds. Katika magambe mu abantu abali echo Valentino Zeganti ndi activist, but with Giovanni I cannot even go there to spend $1 on him. Why? Because he is painting an image that is not existent. Mu buli nsi ne bwogenda wa wabaawo kye twandiyise abantu ababeera ku streets oba ba homeless. Naye olina okwebuuza, what is the government program for the homeless people? Canada has shelters. I think Canada yemu ku nsi ezisinga okubeera ne shelters mu nsi yonna. They have shelters where a person who has no home can go and get accommodation, and that person every month receives not less than $500 on his account. Why? Bamanyi nti oyina some personal, like wetaaga okugulayo oba ka deodorant, wetaaga okukolayo kino oba kiri. If you don't, katugeze bw'obanga oli mulwadde oyinayo wetaaga some special meals, bakwongerako ne special meals. Nofuna $5 nga 5. Kati ya Uganda $5 obeera mu miliyoni ng'emu n'emitwalo ndowooza nga mmeka. Njagala kubeera factual. Njagala balaga nti omusajja oyo ekifaananyi kye yasiize Canada. That's not what Canada is. That's not what Canada is. Not becoming judgmental, right? I'm not judging him. Okay. Olaba $5 ziri sente meka? Miliyoni meka? Miliyoni emu emitwalo 3.15. Kakati njagala kubuuza, bannayuganda bameka nga okola omulimu e Uganda nga bakusasula miliyoni emu? Nze omulimu gwange ku Radio Sapiensia okusooka okufuna paycheck nafunanga emitwalo 32 nga bwe batematemako bye batemyetemyeko nsigaze emitwalo ndooza nga 26 something. That was my paying job. We nali ku ddembe nafunanga emitwalo 50 omulundi ogwasooka. Nagenda okubayo nga nnyingira akakadde. Naye nga nkola Monday to Friday and some weekends. Nga nsasula less than 1 million. Naye nga nkola. Kati ono nga takola. Nga ali documented nga ayingidde wano n'ateekayo claim ye. Ne bw'aba asazeewo obutakola ebbanga lye lyonna lyagenda okubeera mu Canada, asobola okusigala nga afuna $5 ezo 5 ng'ali mu shelter. Ebbanga lyonna ne bw'aba tayagala kukola. Tosobola kuŋŋamba nti osalawo n'ogenda ku street. Noga nti all we need is love. Love is absolute here. Teri muntu gwe bataagala wano. Nakugamba nali nsitudde ebintu nga nva ku shopping. Ng'oli alaba mmenyeka nambuuza, can I give you a hand? Nze nga siri homeless. Okitegeera? Ekifaananyi abantu abamu kye balaga balinga abalaga nti Canada mbi nnyo. Etuuse n'okulemererwa okuyamba omunayuganda neyeesanga ng'ali ku street. No! That's a bad image you're painting. And temumanyi kiki kye kitegeeza. Ekyo kisobola okuggalirawo bannayuganda abalala emikisa mingi nnyo. Mujja kulabisa ensi erina services. Naye omanyi story behind. Kati nje njagala okubuuza kiri kimu. Njagala okubuuza gwe. Gwe oyagala kuŋŋamba nti shelters eziri Canada and right now tetulinawo inflow y'abantu nga betwali mu 2002-2003. Nti zisobola okulemererwa okwaccommodatinga omunayuganda.
ekyo nange sisobola njagala kubuuza okimanyi nti abo ba homeless abasalawo obutayingira shelters sente ze bafuna sente zo ze wandibadde ofuna jjukira buli muntu ali mu shelter Service Ontario oba tugambe nti no Ontario Works emusasulira ekitanda bed $, ndoza zibeera $350 buli bed eyo gyolaba mu shelters ezo babasasulira then ne babaterako ne meal at the end of the day nga buli muntu bamuspendingirako $5 omwezi kati on top of that bw'oba uli mu shelter ne bakuwa access to other social services social services ne bakukendereza ku TTC kadi ne bakugamba ngirijo ne amanyo bw'olwala nojjanjabibwa amaaso oba kitegeera ne bakuwa medical free ng'oli mu shelter naye ekyenjawulo ekibeera mu shelter kye kino era ndowooza wano we wayinza n'okuba nga wewava obuzibu omuvubuka oyo bannange shelters zibeeramu kye bayita amateeka rules and regulations waliwo shelters kati nze nga gye natandikira mu shelter nga shelter bagamba tolina kukozesa biragalalagala era nga bakugamba nti mu shelter eno temuyingiramu mwenge mulimu shelters nga they don't care about that they don't care bayina almost a floor number nga they can use anything exactly kakati ffe gye twalimu gye promoting Scott Mission mugende mugisearching Scott Mission it is one of the best shelters here tebakkiriza mwenge tebakkiriza biragalalagala tebagaana anywajagaye ng'aginyweredde ebweru naye bw'oyingira munda ekijjidde ku mutwe tekirina ku inconvenience nga bw'osanze muki abalala basalawo obutanaaba mu shelter bakugamba olina okunaaba at least omulundi gumu ewiiki oleme kuwunyirira balala era waliwo abaabeeranga ku schedule nga bamanyi nti oyo tayagala kunaaba nga bamuga at least olina okunaaba emirundi 2 oba gumu ewiiki ng'olunaku olwo bwe lutuuka tiimu yonna evaayo ne muga tugenda kunaaba oba okitegeera ogenda kunaaba era n'akkirira bulungi nnyo ne bamutwala wansi ne bamuteerako shawa n'anaaba bulungi nnyo tulina ne bavolunteers abajja okusala enviiri abantu ku bwereere Canada yensi gy'osobola okutuukamu ne bw'oba nga tokola n'osobola okubanga obeera bulungi kasita obeera nga tolina buvunaanyizibwa Uganda naye omuntu atayagala kufugibwa atayagala muga nti emmere tugira 6 bw'onojja ku 8 ejja kuba teriiwo ojja kwesanga ng'asazeewo ga nti njagala emirembe gyange ne weesanga nga agenzeewa breakfast tugira 12:30 lunch ne tugira oba 5 ffe twagiranga mu kitundu oba 5 then supper oba dinner 12 kati gwe noyagala oyingirewo ku saawa then saawa 3 ez'ekiro waliwo evening tea check out vane nedda obitwala bubi saawa 3 bw'oba oli bweru tokomawo ffe twalinanga evening tea nga waliwo kati ffe ku shelter waliwo kacaayi akabeeranga kankuwe program bwe yabeeranga ku makya saa 1 n'ekitundu breakfast well breakfast gune nungi nnyo majja 2 bulungi nnyo mata then ku saa 5 kitundu lunch ku saa 9 oba oyingira 9 awo watyawo ne babayisaamu ka drink juice kati saa 12 supper naye nga wali ku meeza waliwo amata waliwo oven as in microwave waliwo fruits woyagalira ogenda n'okola ki anytime naye kino kyewandigambye nti no as a group kati nga tulinga omuntu wonoga nti oli waka ku yo daily routine meal oba okitegeera kati njagala okukolaga kiri kimu bwe bagamba essaawa ezaaweranga 3 nga tonnako basimu kubaga nti am delayed here because of this and this bakubalanga ataliiwo kati ate kasita babalanga toliiwo bwe ziwera ennaku ezi ng'ekitanda kyo kiruuzinga kati mulimu abantu newe twandibadde mu bulamu obwa bulijjo nga tetuli mu shelters nga ye tayagala muwa mateeka kituufu kakati nga tonnaba kujajinga nti Canada mbi olina okusooka okutegeera kiki ekyaviirako munnaffe Jovan okuba nti yasalawo okubeera awo waali mukyala Dafini yagenze naŋŋamba nti immediate needs ze
Sagala get mu needs. Njagala kumanya the why question. Why is he there? Okay, anti kati sagala ubere judgment. Siri judging. I'm not judging. Kati kiri bwekiti. Immediate needs zibweziti. Ayagala sente. Zachi. Zayagala sokera. Zachi. Anti ulira. Tayagala housing ko yadde bafunya abantu abasobola okwagala mu housing n'agambira ekintu kye kimu mateeka. Mateeka mangi. Tayagala mateeka mu housing. Tayagala mateeka alioke wali nekasaba mu wasente. Ezachi zogula enjaga. Nedda. Ngenda koma wano. Nedda. Enjaga wa ne Canada bagikkiriza. Ne government egigaba. Obegaba ebitamiiza. Alomalirize sheno ngotandeko kasimaliro in case ngagude ku kakilip kana aleme kulaba nti. Mmoja ajinga. Giovanni, yeah. I'm not judging you. Yes, sir. But one thing I will say, man, just be serious. You came here to get better life. You didn't come here to stay on the streets. Canada has never failed to look after an immigrant who is documented. Free medical services, free like social services, free housing, etc. You can't choose to stay on the street and say you want money, yet there are many opportunities. You can go, you can work, you can seek for mental services. I know work permit. Kanti alina work permit naye akugambye tayaga mateeka waliwo omulimu ogutaliko mateeka. Mpola. Kweno situation ndamu kwata mpola nga bwagera accept. Anti kati ensonga wasoma ki? Social service. Mwamuli ki? Mwebinyamo ebyoko engeri gy'osobola gy'obudaabudamu omuntu. Naye gw'obudaabuda akugambye saagala kumbudabuda. Anedda ekyo bakyogera at first but with the time agenda developing agenda building a trust naawe na opening up then osobola okukwata ng'omuyamba because osoka kumanya immediate ndize ziri ki. Kambuze. No respecting autonomy. Right? Kambuze. Kati no jampola ampo. Kambuze. Osobola okujjanjaba omuntu obulwadde bw'otamanyi. Kati right now. Tali tasobola kunnyonnyola kiki exactly because tasobola kutrustinga. Wekiri. Wobanga olina mental issues right ngali mentally down. Bannayuganda, most especially by content creators, muleme kutunulira situation ya Giovanni mulowooze nti abagende Canada balemererwa. Giovanni represents himself and what he believes in and his state of mind. We cannot judge him because we don't know what he's going through, and here we don't judge people. We always accept people as they are. Okay. We tolerate and we respect each other's choice. Like I said, nina katuke nandye nkugamba nti okimanyi nti nina abantu abasula ku streets a month sente zafuna omwezi ezigenda ku account ye kubanga yadde kikyogera Giovanni talina kaadi kati afuna OWC safunye ko interaction nafunye briefing kuva ku bantu ba mu internet kati nze kankubulye nyina omwana gwe na receiving wano yava Uganda yatukira mu hotel ngolwaleero enkya like the next day ne mutwala wali ku Dufferin Mall waliwo gundi ya Ontario Works ne mu registaringa nga refugee niyo kama nga tukyaliwaawo ne bamuletera kaadi nga mutereddeko $5 nga yatuusa eggulu enkeera ne bamuterako kukolwa ennyini enkeera ne mugaa tugende ku Dufferin Mall obagambe nti toyina kino nakiri kubanga yali alina obuzibu ne bamuterako $5 nga bano gamba ez'okwongera okusasula gy'abadde asula ne bamugamba ojja kudda enkya like bamukolere file kirungi yali yewereddeyo ku airport nakomawo enkeera ne bamwongerayo $7 endala 7 miru zibisheebi mu wiiki emu nga alina abala $100 nga 12,500 nkulaga ekintu nti eno ensi Canada size eziri abagenda okujja okubuuza jjajjaawo ani yali amuzaala ate kakati onoonya no passport yokka jjajjaawo ate yaani mwalimu eddira ki ate yamuzaala ate no kati omuntu yenna nga ali documented kyensuubira tosobola kufuna work permit nga tolina kyebayita basis of claim
Okitegera tosobola kufuna work permit nga tolina basis of claim. Yajja ne family ye n'omwana ne mukyala we n'omwana. Bo bali ludda. Obufumbo ne buggwawo. Kati nze nsuubira nti waliwo ekintu ekirala bw'abanga yajja ne family ye nasala nze nali mu shelter nga mulimu omusajja nga family ye weeri wano naye nga yawukana n'omukyala we nesalawo ye n'agenda mu shelter ne yeebala nti nno mwavu lunkupe talina naye ng'olwedde alina kyeyakola ki so bw'aba yajja ne mukyala we n'omwana obufumbo ne buggwawo awo oyinza okulowooza nti maybe wayinza okubeerawo kye twandiyise depression yeah kati awo that becomes a medical issue. Kati njagala obumalirize ng'otaddeko Kasimayira amanye nti waliwo bannayuganda abategeera kyayitamu. Now that changes my narrative. Mu kusooka mbadde simanyi yajja ne family. One thing I can say, there is no permanent condition eyinza okugamba nti no things cannot get better. That's what ekyensobola okugamba. If you have a family and if you feel like maybe betrayed or what, there is always a second chance. You can live the life you want as of now, as you set yourself for better. I know people have been down, even beyond where he is, and then they pick themselves up, never situka. Ati ne babeera b'amaanyi nnyo. Nze omanyi kyenalabye mu kakilipu ako mu kusooka bwe nakalabye ne manya nti now this is going to be his breakthrough kuba agenda kufuna obuyambi obwa buli kika. Ate gwe toyagala mmuwa. Nkugambye kati oteereddeko gundi endala. Kati naye nze obuyambi bwe ngenda omuwa sigenda muwa ssente. Obyamuwa kisebe. Magezi. Galina bagamuwa bangi. Teri muntu mugezi nnyo ateetaaga kubuulirirwa kirala. Ayagala yakasente. Kati bwabanga sente ati Paulo yali Paulo nenda diro obadde oyagala tugende omulabeko omutwalire kule ku bintu ebintu sobola kutwala mata baba yagala mata byonna kulya kunywa bitamiza bata bitamiza nsobola okutwala tujja genda ku Saturday nga mvudde ku shift nga tuvudde wano. Actually Saturday jja wendi sina shift tugendeyo tumulabeko tunyumyemu olaba kiri ekifaananyi kye nasoose okulaba sibimenyeewo kubanga waliwo omuntu omulala ajja okutujajinga alowooze nti Jovan aturepresentinga nti that is us. Kakati nze sajja na family yange sajja na mwana wange sayawukana na mukyala wange era sijja kugamba nti no Canada enkoze bubi. I'm good. I appreciate Canada. I appreciate the people. Hakubulire Joe. Esimu eno nyine esimu yange gyenkozesa nga contacting abantu bange eri. Nagenda nengenda nayo ku Friday ku Food Bank. Nenjerabira. Nebula. Neteka message ku Thursday ku mukutu. Nagenza okuddayo nga ezuuse. That is Canada for you. Yali gundi yegaba n'emmere eyo. Yeah. Gy'oli representing. Yes. Banaye woba olina ng'otawende walibwanga oli muno mu Toronto nga oyagala kufuna kyakulya mmere y'okulya ng'olina wooli ng'oli star Mwami Matovu ono alina organization ekifaananyi ky'emmotoka ebeera etalaatala ekibuga kyonna kiriko ne billboard nene bweti Scott Mission si eyo kanate eyo wali ne Food Bank endala sagala obeere nga tolina kyakulya at least bw'obanga weetaaga kyakulya mmere nga bano gamba mata nkoko nyama halali oba si halali byonna contact me oba contacting Kakalaamu most especially bw'ati bw'obanga oli downtown oli mu mbeera nga bano gamba nti ogenda kukola eyandibadde nga shopping okusinziira ku famire yo fruits byonna vegetable zonna yeah nsebo tweyanziza tonebaza webaze Canada government they are volunteers aba contributing ebintu ebyo naffe ne tubigaba oba kitegeera kati ate oba kyoleze kyaki naye nga Jovan life will be better man have a smile love peace
Answer Channel, a solution to every situation.